Do not elect people who will serve foreign interests and not Uganda's interests. Temulonda bantu bagenda kusavinga bazungu balete wane ebisiyaga osangenga omusajja wasa musajja munne ng'omukazi afumbirwa mukazi munne. Emuhozo ye. Elect people who will help the president develop the country. Mulonda abantu abagenda okuyamba w'ekitiibwa president okulaakulanya ensi. Mulonda. Thank the ministry. As you might know, PLU is a civic organization that seeks to mobilize Ugandans to fulfill their patriotic duties. Patriotic League of Uganda yawandiisibwa ng'ekibiina ekigenda okusomesa abantu okumanya ekigendererwa kyabwe n'okwagala ensi yaabwe. This means mobilizing Ugandans to love their country. Kino kitegeeza okukunga abantu bonna bannayuganda okwagala ensi yaabwe, to be good citizens, okubeera bannansi abalungi, to have a spirit of national service, omuntu okubeera n'omutima gwa mwoyo gwa ggwanga n'okuweereza ensi yo, to protect Uganda from foreign interference and foreign domination, okusobola okukuuma eggwanga lyaffe eri abo abasiyazi. Mukulu ayogedde ensonga. to assist vulnerable people in our community, okusobola okuyamba abantu baffe abataliiko mwasirizi, to fight wastage of resources and corruption. We believe, as PLU, we believe Uganda cannot develop without these values. Tukkiriza ffe nga ba PLU, Uganda teyinza kulaakulana nga bino tetubitaddeeko ssira. Patriotism empowers the citizens. Abantu okwagala ensi yaabwe kiryongera abantu amaanyi okulaba nga mulwanirira ensi yammwe ng'okwotadde n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. To achieve development. Okusobola okufuna enkulaakulana. PLU is non-partisan. PLU si kibiina kya byabufuzi era tetuli mu byabufuzi byonna. It is non-denominational. Tetwawula yawula mu bantu. And it is non-sectarian. Era tetwawula yawula mu bantu mu madiini, mu mawanga na buli kintu kyonna. PLU ya buli muntu yenna. We have people from every tribe. Tulina abantu okuva mu buli ggwanga. Every race. Okuva mu buli nzikiriza. Every religion. Okuva mu buli nzikiriza. And every political party in PLU. Ne okuva mu buli kibiina kya byabufuzi nga ne Kagabo mu muntu ali. And Honorable Kagabo is here. We don't care about your political party. Ffe tetufaayo ku kibiina ki ky'owagira. We just care whether you love Uganda or not. Ffe kyetwagala okumanya ensi y'ogyagala. Above, PLU encourages all Ugandans to fight corruption. Era nga bwe twogedde waggulu, Patriotic League of Uganda ebakubiriza mwenna okulwanyisa obuli bw'enguzi and abuse of public office. N'abantu abakozesa obubi ofiisi za gavumenti. Because these evils take away the resources that are meant to develop the country. Kubanga bana abatemu bano batwala ensimbi z'omuwi w'omusolo ezandikulaakulanyiza eggwanga lyaffe. This is one of the greatest ills facing Uganda today. Kino kye kizibu ekisinga obunene naddala mu ggwanga lyaffe lya Uganda, obuli bw'enguzi. Akubewo nnyo awo. Public office means it belongs to the country. Omuntu yenna ali mu ofiisi ya gavumenti, ofiisi eyo si yiye wabula ya ggwanga yammwe. Any person in public office is there is working for you. Omuntu yenna ali mu ofiisi ya gavumenti aliwo ku lulwo kubanga sente zimusasulwa ate gwoziweereza. Akubewo nnyo mukulu, akubewo nnyawo. So do not elect corrupt people. Bannange omukulu alina ensonga gy'agamba. Temuddamu kulonda bantu babbi n'aboonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo.
Do not elect people who will serve foreign interests and not Uganda's interests. Temulonda bantu bagenda kusavinga bazungu balete wane ebisiyaga osangenga omusajja wasa musajja munne ng'omukazi afumbirwa mukazi munne. Muhoozi oye. Elect people who will help the president develop the country. Mulonda abantu abagenda okuyamba w'ekitiibwa president okulaakulanya ensi. Mulonda. Thank the ministry. As you might know, the country is going through foot and mouth disease situation. Nga bwe mukimanyi minisita w'obulimi obuvubi n'obulunzi bwe yannyonnyodde wano nti eggwanga liri mu katyabaga akaakalusu. But the government is working to get vaccines. Government ekola butaweera okusobola okulaba ng'efuna eddagala erigema. And we expect 10 million doses of vaccine soon. Tusuubira doses miliyoni 10 bunambiro government zegenda okuleeta. That will vaccinate the areas that are affected, the districts that are affected. Doses zino zigenda kukozesebwa okugema ebitundu ebyo ebikoseddwa. So that the quarantine can be lifted. Quarantine is disturbing people. Obusibe buno busobole okuvaawo kubanga obusibe butawaanya abantu. The cattle farmers, it's disturbing them a lot. Be Masaka, nsanyuse nnyo okubeera nammwe. Mwebale okujja mu bungi. Mwebale kwagala PLU. PLU ddoboozi lyamwe. Tujja kuzimba Uganda fena. Mwebale ssebo. Njagala kwebaza organizing committee abateeseteese omukolo guno. Mwebale nnyo. Honorable ministers present, honorable members of parliament, members of the clergy, members of the Central Committee of PLU, UPDF and police officers present, local leaders, our friends from Greater Masaka, our friends from all over Uganda, ladies and gentlemen. Today I want to talk about three things. Olwaleero chairman wa PLU agenda kwogera ku bintu bisatu. First of all, I want to talk about PLU. Okusookera ddala agenda kwogera ku PLU. Or Patriotic League of Uganda. Oba Patriotic League of Uganda mu bujjuvu. What is it and what does it stand for? Kitegeeza ki era ebigendererwa byakyo bye biriwa? Second, I want to talk about wealth creation and poverty eradication. Ekyokubiri agenda kwogera ku bugagga oba okwekulaakulanya n'okugoba obwavu. And thirdly, I want to talk about our youth agenda. Ekyokusatu ayagala kwogera ku bigendererwa byaffe eby'abavubuka. Awo. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.